bannaffe balabira kumpi bizinensi si muniino mwe muleke mbabuulire muleke kuzanyira ku mannya gammwe kati okoze erinnya lyo ebbanga ddene ate mu kaseera ke waali badde oyimukira ensi n'ekulaba ate oggyemu kigo kula amawuuno kati Kalifa tosobola mugula Masaka tosobola mugula n'omuteeke Masaka ate agenda akoleyo ki kuba amaze okulaga nti nze mu banafu sibangawo ndi munafu nnyo ekitagambika ate ng'oluusi yali badde n'amaanyi era bo nga bw'omugatta ku nnyongereza bali abantu baffe abajja okunyumirwa bo bagenda kujja bakole ki banyumirwe. President ogambye Kalifa ekivulu kyade kirina omusala kyabadde kirina omusala omusajja nga yalanze alwimba yalwalirwa dda n'aluzuukusa ne balukola mu remix. Omuntu ali mu kuleetera abantu ebizibu bamuyita kaziwekkapo ekyo nkikubuulidde atya era kaziwekkapo vaayo obulira abantu amazima because you are my friend ekyo naawe kimanyi vaayo obulira abantu amazima kubanga abantu bagenda kufa pressure abali abawabi atya kati balowooza omanyi nabasangako nasangako abayimbi abaali bagamba omusajja afunye sente nyingi nga talanze radio talanze TV talanze aveyo abulira abantu amazima yakola biki yaleeta abantu nze nga munnabyanfuna president w'abasuubuzi mu ggwanga lino tewali kyesimanyi kati abantu abamu balowooza nti nno byangu bannange ebintu bya promotions si byangu okulanga kulina okubaawo okw'amaanyi ye okulanga olanze eki bawaana bitekisimbu alanga nnyo njagala aveeyo alange agambe nti okuyingira okulaba ebidomola ebiyiwa obulungi amazzi osasula siringi 2,200 birabwe kitegeeza alanga kirangika yensonga lwaki tamala gakwata muyimbi yenna n'agamba gwe jangu kati yantandika okulanga Kalifa yalanze bitalangika Kalifa bye yalanze anti tebadde talina kyalanga era nze ensonga lwaki nnyambye abantu okwogera ku nsonga eno lwa kintu kimu saagala bantu kuddamu batomere Kalifa yadde ne Nasanga olimba nga lukuba kati zinasanga tewali naawe Kalifa tokamanyi kalina agenda mu 5 million ku YouTube ekirala abantu ekizibu kye bayina abaana abayimbi naddala abayaaye betuyita abayaaye bayina abavubuka be batambula nabo kati waliwo abavubuka ababeera batalina wakusula kati bagenda mu nnyumba z'abayimbi eyo n'abawa emmanju eyo ne basulayo kati bategeera abayimbi be baagala kubasudiya gwe osinga palasi okuyimba oli w'amaanyi nnyo oli number one bad man owakabi kakati ye tadda mabega kugamba nti bano boogera byenjagala kuwulira kuba mbagulira akawunga n'ebijanjaalo kyekyawabiza Kalifa kyekyamutomezza yes kambuuzemu ekirala Kalifa aba TikTok bano bamuwabiza kubanga alina ne TikToker kigambibwa Mbugo yasibye okulaga nti nno ekifo temuli bantu Kalifa agenda kusiba nsi yonna mwe ekifo temuli bantu n'amusibamu yalemesezza abantu okujja tewali kati nze nina emipiira giri gyentegeke gya Kabanda John Cup kati njagala TikTok agendewo alage ekisabwe nti nno kikalu bagana okuyingira oyinza okugaana abantu mutwalo gumu n'ekitundu okujja okulaba nga balinda mu kwesindika bwesindisi ku mulyango tewali kyebadde alanga mwana mulenzi mubeeramu muleke mbawulire abandaba abantu ekiri mu music industry music fraternity ekibeerere okubeera kusudiya bwerere bantu oyo wakabi wamaanyi nnyo mutegeke wano akulaba ne miliyoni 2 n'ayagala ozikubbako n'agamba naye ngenda kuzimubbako nga mugambo genda okiriyalinga enaggulu kati n'agamba nzimuliddeko ntya n'agamba tegeka ekivulu ng'akitegedde nti gwogenda okutuma era n'ozimuwa n'agenda enaggulu okiriyalinga ne bimaliriza kati Kalifa omuwa amagezi ki amagezi gempa Kalifa tagwamu maanyi
agira akyakubira ddala ennyimba Katonda tajja muvaamu ate namulaba yali ayingidde n'ebyobufuzi ebyokuyimba abiveemu abiri ddala mu byobufuzi ate ebyobufuzi nabyo bamukuba ajja kumala akuba akajji engeri gyali muyimbi kati ajja kusangayo abantu batandikirako yali agala kaadi ne bagimuma n'agenda mu FDC buli wamu kale n'atetenkanya n'ebigaana yeerwanako era buli muntu yenna bw'aba yeetandika bw'atyo bw'aba lwaki tumutegekayo ekivulu njagaza ki Masaka nasanga live extra concert Masaka naawe leka kati yayinza n'okunsisinkana so mukasakadeyo mumanyi sebo muwulira simumanyi naye muwulira naye abadde n'ekivulu ku papazi abaana bajja kukolera ddala ensobi nnyingi ebikozesa abayimbi ensobi tibiva wala bano abaana babeera nabo bamanya byayagala baba muwaanawaana gwosinga oli namba emu teri akuwunyamu okumanya oli w'amaanyi nnyo kati nze nkulaga nti Kampala gw'okutte gw'okutte kati n'agenda ne yeewola n'atomera ekyokubiri beewanika nnyo bo ogamba obugambi nti muyimbi alaba ng'ensi yonna yiye kati awe bakolera ensobi awo n'agenda n'ategeka sho nga ne ssente sizize gw'omanya amabanja kati agali ku eyo sho omanya amabanja agali awo ate mwana wattu balina omukisa anti abantu nabo baali bakkiriza nti omuyimbi oba promota bw'akwewolako toddamu mubanja lwaki tomubanja kubanga sweba yamusaze yamusaze ate oba mbanjizaki kakati nga bw'omugamba munange sente zange ngagamba gwe tewalabye byabadde eri losi yange egende mu yiyo kakati bye bibeereyo mu bayimbi naye nze wange tebiriiyo omubanja azikuwa ekirala nga n'esho z'abantu tebaziyimba tombulira saagala nakubyogerako so kati bubaka ki bwewakalifa nga tumaliriza abeere mukkakkamu tewali mutawaana gonna bizinensi bwe zito bwe zibeera leero ogikola n'ekusala enkya n'eddawo naye temwerabira nga bwe nabagamba okutegeka ebivulu si mulimo temwerabira kye nabagamba nti okutegeka ebivulu it is not a business. So what? Tosobola gibeesingako okutegeka ebivulu nakugambye tegubangako mulimo zaala kiki oyo zaala awedde emirimu kyova olaba osobola okukozesa miliyoni 2 n'ofuna 5 magoba naye bw'ozizaayo ate n'ebbiri ze bakusanga nazo nazo nga zikola ki nga zigenda. Nze mbakubira omulanga nga abasuubuzi mwenna muli batetenkanya muli bayiiya muleke kuyingira mulimu ogwo si ba advising muntu kubanga alina akasente kaako n'ayingira mu business efaanana bwetyo. Kale basewo ne banyabo ensonga zeezo owagira timu ki mu Premier League bibeja natera okudda nze mpagira Uganda Cranes mu Premier League eri toyinayo timu gy'omanyi nze timu eri ensambye timu eriemu Manchester United yeyali eyo ate Arsenal togimanyi timu z'abaleekaanye ezo Katonda yabawa ennaku ezo n'abawaayo akakopo baabe ensi yali efudde twebaza Katonda bannayuganda baffe baali bagenda kufa Arsenal ebakuwangula mupiira. Bannaye tubagamba nti Coca-Cola essaawa yonna kisoboka so mulindirire waliwo ekijja olunaku z'omwezi 22 na 23 oba 21-22-23 waliwo ekijja just 2,000 zokka Coca-Cola nga etubeesa waliwo ekijja maaso awo naye mbadde nsaba olindire kubanga kisoboka essaawa yonna Coca-Cola plus EPL. Okugaziya erinnya lyo nti ddene nnyo ekyo kimu. Ekyokubiri okubaza Lugogo ebyo bibiri. Ekyokusatu Keti yamuwadde ne ssente ne bwaba nga teyazikuwadde kyova olaba abategeka ebivulu e Kampala mu Lugogo Cricket Oval n'awalala bagamba Lugogo yategeka Lugogo nange kamugule eno Lugogo bwakusala n'ebbali oba tojja kukola ki era abamu bulijjo balanga n'alanga Lugogo yekka ne bamugula Luwero ne bamugula Masaka ne bamugula Embalala Kaceeka
oba kwa Jipo Hotel. Lwaki kubanga eri babeera bamulabye ne bamugula ejjinja. So bannaffe balabira kumpi. Bizinensi si muniino, mwe muleke mbabuulire. Muleke kuzanyira ku mannya gammwe kati okoze erinnya lyo ebbanga ddene. Ate mu kaseera ke waali badde oyimukira ensi n'ekulaba ate oggyemu kigo kula amawuuno. Kati Kalifa tosobola mugula Masaka. Tosobola mugula n'omuteeke Masaka. Ate agenda akoleyo ki? Kuba amaze okulaga nti nze mu bannafu sibangawo. Ndi munafu nnyo ekitagambika. Ate ng'oluusi yali badde n'amaanyi. Era bo nga bw'omugatta ku nnyongereza. Bali abantu baffe abajja okunyumirwa bo bagenda kujja bakole ki? Banyumirwe. So baganda baffe mu bintu by'emirimu bino mwegendereze. Kati amabanja agali awo tegoogerekeka. Kati Kalifa lowooza ki ekyamuleetedde okusalwa endalo? Ebintu babirabira kumpi. Bannaffe abo balina ekizibu kinene abali mu entertainment. Kuba engeri gye kibali nti be ba art bategeerera ensi. Balowooza nti buli kimu bakisobola. Yeepampalika ne ku kintu kyatajja kukola ki? Kusobola. Nze nga munnabyanfuna. Eno advice yange. Eri mmwe ba artisti abakyalulunkana nga temwagala kufuna kye muyina kufuna ekitono paati mugireke mulala agirye. Nti erinnya lyammwe tulisiibudde kyova olaba wano tugamba nti omuntu takyasobola kutegeka ndongo yadda gye baategekanga ne bagenda kyalo ku kyalo nga bagenda bategeka ebidongo. Lwaki? Kubanga abantu tebakyabinyumirwa. Kubanga mwayagala okubeera ba bizinensi meni abategesi ate mubeere n'abayimbi. Omuyimbi taba mutegesi oba weewaayiriza. Gw'olina kuyimirirawo kuyimba buyimbi n'oyimba no attracting aba businessmen ne bajja ne bakugula ne bagenda ne bakola amagoba. Igwe balina kuwa kasente ka muzindo kwata bw'omala okasayiningira n'omugamba genda otegeke ne terms and condition. Langa CBS, langa Bukedde, langa TV NTV, langa NBS, langa UBC. Kati n'agenda n'alanga bulungi. Kati gwe bw'obanga yo tubimugambye ye agenda kujja kuwa ssente agenda alanga ebyalanze. Kyova olaba waliwo n'abayimbi nga bakadde naye nga abantu badde bakyabagula ssente. Abalala abaagaana okigoberera ekyo kye tubagambye baagwa. Kalifa akayimba kabadde kakutteyo nnyo nassanga. Era akayimba bw'okawulira ogamba nti kajja leeta abantu. Tewali muyimbi ayimba luyimba n'agamba nti terukutteeyo. Taliyo. Teri muyimbi ayimba luyimba n'agamba nti terukutte kubanga beewagira nnyo. Ne bwagamba osirika ebinnyo yagamba nti lwe lukutte. Buli kimu kyonna ye kyakola kubanga ekyo kya butonde bwabwe. Balina okulaga ensi nti bo b'amaanyi. Ne bwayimirirawo bw'ati nga yasuze enjala bw'ojjanga nga gwoli boosi biki munyumya ayinza n'okugamba gwe ssebo tonnatuuka ku leva enyumiza wenyimiridde. Beewagira nnyo. Ne kati mwewagire mu public because mu marketing ekyo kikkirizibwa. Mu public mwewagire naye bodda mu kisenge manya levo yo. Akayimba kade tekanatuuka muleeta bantu. Atannaba naawe oyo gundi. Obadde ki? Ebyo mubireke naye nga nze amagezi gempaddemu ekyo kyekyo nga munnabyanfuna. Ba TikToker bamuwabizza kuba bwedda yeebaza mu press conference yeebaza nnyo ba TikToker beebale bamupusinze era abantu bagenda kujja. Okwebaza ba TikToker eyo batteeke. TikToker agambe batwogeddeko bulungi. Ekisooka okuteekateeka obulungi oleke kubwa nnyo ku mitimbagano nga neso yennyini ekusaze kubanga yabadde yeebikidde dda nti ddala nze sigenda kukola ki ssente. Kati obuteebikira obutamuswaza yabadde alina okikola. Ekyokubiri okwongera amaanyi mu kulanga era nakyo yabadde alina okikola. Ekyokubiri ekisembayo Kazibwe Kapo shoye yayonoona abayimbi. Oli Kazibwe Kapo bwe yakola show abantu balowooza nti buli muyimbi yenna buli yeeyita omuyimbi it is possible. Bw'anyumya emboozi Kazibwe Kapo wano ku mitimbagano emboozi ye enyuma nnyo kubanga mwana wa kadongo kamu
ne bwaleeta ekyobulimba olabanga ekituufu. Kati abantu bamulabira eyo ne bamunyumirwa. Ensonga endala ku Kazibwe Kapo, amaze ebbanga ddene ng'ayimba ennyimba zaakwata abantu nga tebamanyi na kumanya nti oyo ayogera ye nannyinizo muyimbi wadda Kazibwe Kapo. Ekirala buli eyajjanga okuwagira Kazibwe Kapo yajja aliko nkosuwa nti Walukaga ajja kuba ku show ya Kazibwe Kapo, Lydia Jasmine ajja kuba ku show ya Kazibwe Kapo, Fred Sebata ajja kuba ku show ya Kazibwe Kapo, King Saa ajja kuba ku show ya Kazibwe Kapo. Gwani agenda okuyimbirako? Kati n'atajja kulaba Kazibwe Kapo, yajja okulaba Lydia Jasmine, yajja okulaba Eddie Kenzo, yajja okulaba King Saha. Kikyali ku show ya Kazibwe Kapo. Ane ya Khalifa wazze bamanyi Chumi ajja muyimbirako. Mundeke mkomao. Ero nazize mbagamba wano nti business tuzikole n'ebintu bino byanjawulo, era nabagamba nti muzze mulaba abantu abateekateeka ebivulu. Kizibu nnyo omuyimbi okwetegeka n'afuna ssente ng'ate omutesitesi ze yali badde afuna mu business. Naddala abali mu promotions, abali mu marketing agencies, kuba nange marketing agency njirina, tosobola kweranga bulungi okujjako ng'oli guided by a certain promoter oba munnabyanfuna nga yatunuulidde ggwe ku marketinga, akwagazisa abantu, ateekemu obujogoli abantu bajje. Kati ate gwe bw'oba weeranga tekiwa muntu oli maanyi, gwe kennyini teweewa maanyi, tosobola kwewaana. Mujje Kabanda ow'amaanyi, Kabanda pulezidenti w'abasuubuzi, Kabanda ow'akabi, Kabanda omukubi w'eŋŋumi, Kabanda omusuubuzi, Kabanda yasuubula myaka gyedda. Obaako wookoma. Naye promota oba omutegesi oba oli bizinesi owuna nga yagamba nti nze njagala ssente zange kuvaayo, akola ebitasoboka. Ayinza n'okulanga n'agamba nti naaga. Naye n'alaba nga aganaaga yeekanze tagenda kuleeta bantu. N'agamba no, kanoonye Eddie Kenzo naye mugatteko kubanga yayimba City Loss. Oba kanoonye ow'amaanyi Dr. Jose Chameleone naye mukole ki? Naye mugatteko. Kubanga ye Eva aba ayiyiza ggwe. Ate ggwe oba onoonya bigenda kusanyusa abantu bagenda kujja ku siteegi. Tosobola kukola bali bye baagala kulaba. Igwe okola ebinaasanyusa abatudde. Tosobola kukola binaasika bali ate kujja. Munyina okwegabanya. Abazungu ekibafudde ab'amaanyi nti akola kampani n'agigaba. Nali mbuuza abaana ba NTV one day bajjaawo nga balina program gye baali batubuuzaamu ebyaffe ebyabasuubuzi. Nimbabuuza lwaki ebintu bye mukola byanjawulo ne ku TV ezimu. Nanga nti buli akwata waakutta anywereza ddala. Oli bw'abanga waakusiba natti, asibira ddala natti kunyweza, tatunula ku kintu kirala. Kakati ono katugambe katunkanyogere ku Keti because he's my friend. Kati bw'abanga Keti azze n'akugula omuyimbi, nagamba ekivulu kigenda kuvaamu miliyoni 10 nenze ngenda kuwa 10. Alwana nnyo miliyoni ze 10 ziveeyo, ate n'abantu baleke musekerera kuba mu promotions mulimu n'okuseka. Kati problem ejja kuba naffe abayimbi bajjulenge abamu ne fitina. Kati bw'atunuulira abantu Kati baafunye abantu 600, abantu 1,000, obwongo bwe olw'okuba alabira kumpi wano alowooza mbu bali abantu bazze kulaba ye. Kumbe waliwo n'awulira akalango ennyuma gye kanyumyemu n'agamba kangende ndabe bigenda kubeera bitya. Kikiri mu promotion eyo. So kati munnaffe ono yategese ekivvulu ne kimusala fulula biswa. Kubanga kyamusaze era bw'oba omunnyonnyola obulungi oga nti kino ekigo tekibangawo, baamukubye ekigo wansi n'enkoona n'enywa. Aganaaga enkoona yanywedde. Nti ebintu byabwe balabira kumpi. Osobola okutegeka ekivvulu kimu n'obonaabona obulamu bwo bwonna ng'obonaabona lwa kivvulu ekyo kubanga abantu tebajja. Kaakati nga buli omu agamba nti oyo tebamulaba yetalabwa n'ebyebbali ne bitalabwa. Langa nnyimba ne promotawo funa omuntu akumaketinga obulungi. Ne bw'oba nga toyina akuguze nga shoyo tebagiguze, genda weegayirire
omuteesiteesi muna bizinensi muna byanfuna omugambe munnange mbadde nkusaba eno show yange ogintegekere kati at least erabike ng'eriko ekitiibwa bitegekeddwa. Keti Promotions and Marketing Agency. Kati omuntu alabenga ekikampuni ekinene kyaze ne kikuwa ssente ne bwe baba tebazikuwadde